tukyali mu ddwaliro Nsambya ku mwana ono naye banaye mu ebikazi bibi oba omukazi oyo bamukoze eki mumanyi nti nno omukazi abadde akoledde bano be yatulugunyiriza omwana emyaka 3 emyaka 3 nga gye yakakolawo nga mama w'omwana tata w'omwana babeerawo bwe bamaze omukyala oba ku 24 n'agenda mu okukola gy'akolera kati yadda mirimu gyali mingi natadda Christmas naye nga baavaawo waka nga weebali bulungi nga weebali n'omukozi abakoledde emyaka 3 bebi wa myaka agenda weze 4 tebamanyi kyatembye mukazi tebamanyi kyanyizizza mukazi kuba yabadde omukozi waabwe emyaka 3 nga yalabirira abaana baabwe balina omuwala n'omulenzi baana babiri tebamanyi ki kyatembye naye omukazi yakubye omwana omukazi yalinnya omwana yamunyigidde wansi n'amukuulamu amannya 3 gaavuddemu agawaggulu tegali emu n'amulumaluma amagulu ebisambi entumbwe mu mugongo yamulumyelumya omubiri gwonna omwana aliko enkovu z'amannyo oba ki ekyalimye omukazi tewali amanyi oba bamumye musaala oba omusajja yakwanye ku mukazi oyo oba kiki ekyatembye omukazi okwekyawa kuba omukazi omwana ne waba yapamye mu ngoye era omwana okusobola omugamba kuba omwana w'emyaka 4 asobola okwenaaza kwegamba tulina okwogerako n'omukyalo oyo atubule ki ekyamuviiriddeko okucunya omwana twakati ebisigadde yabiyina tulina okugenda ku poliisi tumanye ensonga ate nga lera ajja kutuuka tugende ku poliisi atubuulire sitoro giwulidde ey'omukyala eyatulugunyiza omwana ebibuuzo bibadde bingi era nga ansa ntini naye namaze okukonfaminga ali mu ddwaliro n'omwana n'abazadde b'omwana nti omukyala oyo abadde mukozi kino nno kiba kitanyako oba kiba kwegamba kimenyawo information eyasoose ng'etutegeeza nti oyo abadde ssenga w'omwana waliwo information esoose gye tubadde tufunye mbu omukyala oyo mbu maama w'omwana yanoba mbu mu kunoba mbu muganda we brother we mbu n'agendayo n'amunona nti sista jangu ogire ng'olabirira abaana gye sitoola esoose gye tusoose okufuna kansooke njikuwe naye olabe kavidiyo akalala akatiisa omukyala omwana yamulumye bulumi n'amannyo ge yabadde amusituza amuyita atya ani yakutta akatambi byatandise bitya kankuwe sitole yonna omukyala oyo gwe mulaba ssenga w'omwana oyo w'emyaka 4 taata w'omwana ng'amaze okwawukana ne mukyala we yagenda mu kyalo ewaabwe aleeteyo ssenga awo abeera muganda we alabirire abaana be naye bannayibba bagamba aludde nga akuba abaana abo ku luno bagenza okulaba nga kisusse nayibba omu omusajja n'ava ewuwe ayakutta akatambi n'agenda mu kinaabiro ku kinaabiro waddewo akadirisa weyakwatidde obutambi buno ng'obujulizi kubanga ayingidde mu nnyumba y'oli n'adduka ku poliisi yeweeyogere n'abagamba omukyala ali mu kutta mwana tebaamufuddeko n'akomawo n'anoonya munno omusirikale gwe yagambye n'atandika okunoonyereza ekikyala kino kimpame n'eggu kisenge ekitalina magezi kyo kyadduse budduse ne kirinnya geeti we ne kigenda ekabaale gye baakikwatidde nakati gye kikyali naye ng'omusango guno gwabadde kirinnya kikonko kitegeeza ssaawa yonna omukyalo ono alina okukomezebwawo mu kira police station gy'alina okuwoleza omusango guno gwe baayise ogwasatu neze ngamba kuno kutta kwennyini nnyini imagine omuntu asembezaani oyabadde ssenga kati era omusajja ono neiba n'addusa akaana mu ddwaliro era natukayo n'abagaba bannange kuba kunsiba mu nsibe ono mwana mutaasiza butaasa babadde bamutta simumanyi taata we tetumumanyi tetulina namba ye ne tumulaba bulabyawo sinze taata we naye omwana ajjanjabibwe era ali mu ddwaliro ly'Ensambya gy'ali mu kujjanjabibwa ne kati poliisi yeweeyogere olina akwetera obujulizi nga buno nti oli ali mu nnyumba ali mu kutta muntu imagine gwe n'ogaana okufaayo twebaza omusirikale owa traffic ono yakoze kyasobola kubanga ono omukazi baali badde bamukwatirawo ku olwo olunaku singa poliisi yeweeyogere yali yakitinga teyali kutte geeti we kulinnya agenda kabaale kuddayo ng'ategedde giwunye naye omuntu yeesigaani bw'abanga ssenga w'omwana yakola ekyo kye twalabye mu katambi ffenna
nakana akataafulumye kembalazeeko ng'amulumisa mannyo omwana ow'emyaka 4 omuntu yeesigaani buli muntu nga tolina mwana wo saa mukama katonda akugondeza omutima gwoyo agulina naye poliisi tusaba ono omukyala bannange yadde mukaise ka assault just naye buno butemu omuntu ayetaaga okutematema akafififi kamu paka waaviirawo abalala bonna tebakiddangamu kibeere ekyokulabirako mirembe na mirembe. Amanya mbeera Jawades Media nga bulijjo akwagaliza by'omwagaliza. Kitegedde naye omuntu agoyingewa omukyala yabuuza nti omuntu agoyingewa omwami yakutte akatambi ng'asinzirira mu kinaabiro kubanga mukadirisa kubanga yatidde ayingidde ennyumba y'abendi n'akwatirawa mu ddirisa. Okitegeera adduse n'akatambi akatutte ku poliisi teyafuddeyo. Kati awo ekyebuzibwa singa omwana baamuse bandivuddeyo ate ne bagamba naye mukama mulungi nti wabaddewo wa poliisi ate gwe yabadde amanyi nga mukwano gwe n'addukayo n'amutwalira akatambi ako. Ono ye olwamaze okukola bye yakoze n'ayambala n'anyirira bulungi ne yeetereeza mu butuufu ne yeesiga ekizigo n'omusanga mukubo n'ogamba omwana w'omukazi wuuyo. N'akwatamu otutwe ebbaasi n'agirinnya paka Kabaale naye nga eno alese mwana wa munne kyamukoze. Sitole zizo ziwulidde naye nga mukama mulungi nti omwana gy'ali mu ddwaliro ensambya era ng'agenda akuba ku matu ye gy'ali. Abantu abasinga obungi era babadde batidde nti omwana afudde mwana kyaliyo era ng'agenda atereera naye ky'omuluma akatambi ako keesisiwaza era okatunulako omukyala omuzadde. Kino nsuubira ku myaka gy'omukyala ayinza okuba nga alina abaana n'ositula mwana w'omunno n'amannyo kumujja gye bamujja eri n'amutuusa eno mu kiyigo ng'asitudde bannange mwana wa myaka 4 ng'amubuuza n'ebibuuzo ompita otya omwana yabadde akanya kugamba anti nsonyiwa sirikiddira oba yabadde akoze ekyekyo naye nga bantu baffe abantu tebakyalinamu ka buntu. Katulinde tulabe kooti omusango gwe naamuteekako ye okwewozaako ajja kwewozaako atya ajja kutugamba kiki kyamuviiriddeko okufuna obusungu obw'ekitalo bwe butyo ku mwana omuto. Nze naawe byonna tujja kuba nga tubikutuusaako naye poliisi yeddeko. Poliisi mweddeko ebyo naye ng'ebisigadde tujja kusigala nga tubawa update ku mwana oyo mpaka wanaaba nga asiibuddwa. Ate ye munange musajja mukulu Bajo Events ate ono mujjukire mbu yaddayo okusoma era essaawa kakati wetwogerera muyizi awedde emirimu ayogedde oluzungu olw'ebitege naye ate ekirungi kiri kimu nti alwogera naye nga talwekakasa era n'abuuza n'okubuuza nti oba kyenjogedde kyekyo munongooseemu naye ng'ani amwogeza oluzungu olw'ebitege Abba Makasi Mayanja. Omwana bagambye mbu kati ye president of the ghetto kubanga akubye abantu omanyi bakwata bwe bati n'abakuba kaganda era essaawa ya kakati yakyaboogeza ebigambo. Ye Fulufiga yawanise yagambye Abba amuvuddeko kubanga ekisooka n'oluzungu lwayogera sibitegeera yadde n'akamu ye n'awanika. Tuwulire Bajo agambye. He decided to take it to international school. It was not mandatory. If Chameleon never loved you, he would have took you to UPE. Where I started from, where I studied, where I stood from, I started from. I want the past tense of study. Sibling. Abana baganda ababaita batya asibulingi sijala tukoso oluzungu lw'ekintu ekikulu ame professor so akugala oluzungu lufu sibulingi kitegeeza ki baganda be you cannot control your sibulingi because you are not a culture boy and he nurtured you, he said to you the world so that you are his favorite. Oyo ye musajja mukulu Bajo Events ng'ayogera oluzungu ayogedde oluzungu naawe n'ogamba nti kyekyo naye ng'agezaako byonna kulengeza Abba Makasi Mayanja mutabani wa Jose Chameleone agezaako omugamba nti toli wa kitalo nnyo nga bw'olowooza nti buli kimu taatawo
yakufudde ekyo kyoli. So singa onaaba tomuwadde ekitiibwa owaayi, naye omwana ye yababuuza kimu nti ani yabagamba nti omukulu tasobya? Mukulu naye asobya. Yes, nga tweyongedde mu mawulire g'enjawulo, waliwo amawulire agatambula nti mwana mulenzi amanyiddwa nga Bobby Giant mbu yagobeddwa ku mulimu. Amawulire gano nasooka era gawulira nga gundi amuwoninga ng'amugamba oba contract yali expiring, nze sibimanyi. ASP kennyini ng'amugamba nti munnange totaayo ki, tosuubirayo era nti bigenza okukakana mbu, naye yagamba nti bamugobye. Lwaki? Biibino saagala bigambo bive mu kamwa kange. Nagambye Bobby Giant wuuyo kati baamugobye lwakuba Kyagulanyi, His Excellency Kyagulanyi yagenda ku mbaga ye ne bamugamba kati gwe tetukyakusobola, tuviire tufune emirembe. Talina kifo kye yeesimbako, talina kifo kyonna ky'ogamba nti no kino, naye be baafuuka punching bag. Drones zinoonya bo be baatemulwa, bo be battibwa, obulamu bwabwe bwayonooneka, bali mu byaddala. Gwe n'otuuka mu office ne bakuwa ebitaano nga tonnakola. Kati Sanyonyi ye kitemumuwa ebitaano. Sanyonyi ye lwaki temumwokyayo awo? Mpuga mwamwokyayo kuki? Mpuga mwamwokya kuki? His Excellency naye n'abattula kutta bussi. Naye ate Honorable Sanyonyi yalandinze ku munne ku mutwe kwennyini, omutwe tekuli kati. So njagala kwebaza His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Singa tuvuddeko era tweyongerayo mu bintu ebyobufuzi, waliwo omwana muwala avuddeyo okuba ng'ayogera ku oba njiyite ki yabaddewo, njiyite sasage, njiyite ki ekyabaddewo wakati wa mukulu Lop wamu ne Honorable Nannyondo Veronica. Akatambi ako katambudde nnyo, bantu bangi bakogeddeko, naye buli omu ayina nga walowooza oba nga wabala ebintu bye. Ono ye naye ayina endowooza ye ng'omuntu, era ye mu bigambo bye ye ayina wabiraba naye ng'omuntu ayogedde bw'ati. Abakulembeze babaddeko ebigambo bye boogera, naye mwattu nina abakulembeze be nanokoddeyo oba be nasimbyeko nnyo essira mu njogera eno nenkyagala nga nze omuntu. Tukiyite namwatulira. Twalabye nga omukulembeze Honorable Ssenyonyi yavuddeyo n'abaako omubaka w'ekitundu ekyo Veronica Nannyondo bwe yabadde ayina ebigambo byamugamba ku ebyo biki ebyaliwo oluvannyuma omwali omukulembeze eyali akasente ako enusu ebitaano yabaddeko byamunenya n'abaako byamulungamya, n'amugamba munnange sigenda kwogerera bweru wano tuli waka. Kyansanyusiza nnyo nti singa ekintu kino kikolebwa ku babaka ab'enjawulo naddala mu bitundu gye basinziirira, kiyinza okuyambako okubikkula abalonzi baabwe amaaso n'okumanya oba okutegeera nti abakiise baabwe balina ensobi ze bakolera mu paalamenti ez'enjawulo. Weewaawo nga mulimu abantu abamu abazze ne boogera nti mubaka kyatawa mubaka munne ekitiibwa, mubaka kyayinza okuvuula mubaka munne, okwo tekwabadde kuvuula. Ate era tewali kitiibwa we kitaamuweeweddwa kubanga teyamuvumye, teyamuyisiza mu maaso, wabula yamunnyonnyodde n'amugamba nti olina ensobi ze wakola. Mbadde ndudde n'okukulaba naye kinkoze bulungi nti nkulabye, era n'amugamba nti osobola okukyusa, okyayina akadde okutereeza ensobi ezo. Kitegeeza mwaka 2025 abalonzi ab'enjawulo mu bitundu eby'enjawulo muteekeeyo nnyo eriisa ejjogi eri ababaka bammwe bye batakoze mu bibagambe 1 on 1 bakubye enkuŋŋaana mu bitundu byammwe, mu bitundu gye bakiika, mubagambe nti Veronica twakulaba ku terefayina, twakulaba ku TV bweti, wakola bwoti, wayogera bwoti. Naye buli we munaabattira ku maaso nga mmwe abalonzi mujja kunyigirizibwa, kitegeeza saaviisi ezisinga temujja kuzifuna. Kuba bwe mutamugamba ebituufu bye mulina kumugamba ajja kukakkana abalimba oba babalimba enkya n'eggulo mu busabbuuni, mu busukaali, mu mafuta, ate nga si bye bigendererwa byaffe.
era wenkubira omulanga eri abo bonna abalonzi mu bitundu mu madistricts ag'enjawulo nti ku mulundi guno ababaka bammwe nga baleeta manifesto bayingidde zi campaign babalimbalimba nja kukola enguudo nja kukola amasanyalaze nja kukola bwe bati naddala abo babadde mu paalamenti muyimirire family mubabuuza ebibuuzo ebbanga ly'obadde mu paalamenti wadde ne kamalamu tekayiiriddwa ku luguudo bweluti kati ogenda kutuukiriza otya obuvunaanyizibwa oba ogenda kukola kyenkana ki ku mulundi guno abatakoze mu bajjeeyo ate baleme kubalimba ku ssaawa ery'envannyuma omanyi omwaka guno wetugenda 2025 bangi kuba abatakoze ate kati bagenda kutandika okudda mu bitundu byabwe beefuula abakuba enkuŋŋaana beefuula abaziika ennyo beefuule abakola zipate abatendinga pate kubanga banoonya akalulu olunaku luno oba omulungi guno twagala ebikolwa byabwe biboogerere tetwagala bigambo nammwe abali eyo mwenna mubakiise bammwe mugaane ebigambo mwagala bikolwa oli bw'aba takoze mumunaabire mu maaso abasinga okuva bwe mwabalonda obudde babumaze ku nnyonyi bayingira bwe bafuluma obudde babumala mu mayumba ag'e Kampala mu byalo gye bakiika tebatunulayo kati bagenda kwefuula ababeerayo mwaka 2025 naye baganda bange mikwano gyange mubanaabire mu maaso bwe tugenda okusobola okutuusa enkulaakulana n'enkyukakyuka mu ggwanga lyaffe Uganda wamu n'ebitundu byaffe twongere okubunyisa enjiri ekunga abantu twongere okubunyisa enjiri etegeeza abantu twongere okubunyisa ebigambo ebirungi nga tugamba abantu nga tetuvodde tovumye tokoze eki naye oli mu mugambe facts oba kikwetaagisa kukola kunoonyereza kumala kola okunoonyereza okumala zonna saaviisi oba developments eziri mu kitundu kyo zikoleddwa ani azisase bw'abanga y'omu ku bo mumuwe credit awo webiganye mu mugambe tetukuziza mu paalamenti olw'ensonga bweti so honorable Joel Ssenyonyi thank you so much okunabira omukyalo omuno mu maaso ate okumugamba ekituufu ekyokusatu tewamugeyeza wamugambidde waka ng'era wamutegeezeza yaweereddwa omukisa bwana abatakukozesezza abalonzi bajja kusalawo nate omwaka 2026 tuli wano okubunyisa enjiri tetugenda kwogera ku ebyo bye tulowooza ebiyinza okuleeta enkyukakyuka mu ggwanga lyaffe Uganda tujja kunokolanga ku babaka kati tugenda kusaayo nnyo ebirowoozo nga tulaba obutambi buno obw'enjawulo ne bwe mba siri wa kitundu ekyo ndabe bakoze batya bamusunsudde batya naye nga abalonzi twongere okuwagala amaaso gaffe tulabe bulungi wetuba tusimbye ku baroti wetutiikinze tumanye nti tutiikinze ensonga tetwagala excuse nti ate bansibye nti ate tubadde simanya tuli mutuwa nti ate mu bigaane yes nga tuvuddeko era nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo kyenjagala okugamba nti omwana mulenzi yavuddewo n'awabula n'agamba abo bonna kitegeera mbu nga tugenderera okuba nga tutuuka mu kalulu ka 2026 alina obubaka bw'abawadde nti mulina okubeera abeegendereza nnyo tikubanga akalulu ke tugendamu nange saagala nnyo okwogera kansooke nkutwaleyo yeeyogerere buno obubaka bw'abavubuka bannange wakati nga twetegekera okugenda mu mwaka gwa kampeyini ogwa 2025 byonna bikole bonna bavume bonna bajerege bonna bayiseemu amaaso nejjukiranga ekintu kimu munnabyabufuzi essaawa yonna ajja kukusaddaaka ng'alina kyayisaawo ajja tuuka waatuuse oli amugambe nti oyagala kuyisizaawo kino nti ye ne ku ttiimu yo kuliko omwana bulijjo anvuma bw'omuwa amaanyi muleke mu bbanga nze nzije muyoolera awo munnabyabufuzi akuveeko akuweeyo kalasi tugenda ne tudda ntugamba nti simanya gavumenti ekozesa abaana nebasuulawo na biki bannabyabufuzi across mu gavumenti ne mu opposition gojja ogenderera abaana ababeera ku campaign trail nga babasuubiza ebintu omuli wamala okuyingira woofiisi oba ali mu paliamenti oba afuuse meeya ate abafamire be basembera ne bafuna ebifo by'okumwanjo ne woofiisi kati gwe n'osigalayo ng'oli fuutu soodya ng'ajja kuyita lwali bakwetaaza okuddamu okukola ki okutwala
omusajja omugezi omu yagamba obeeranga okko n'emikwano gyo nga n'omukubira essimu n'omugamba nina gye mbadde neefuna obuzibu ku ssaawa 9 tajja kubuuza obadde ozungirayo ng'okola ki agenda kubuuza kimu oli wanzigye temwejjaako bw'oli wanzigye tokyawa baŋŋanda zo tokyawa mikwano gyo gyaddala gisobola kukubeererawo olw'okubanga mulina endowooza ez'enjawulo mu by'obufuzi mubeere n'endowooza zammwe ez'enjawulo mugezeeko okwematiza ekigaana mwereke naye tewejjangako abantu abasobola okukubeererawo mu kaseera akazibu nga munnabyabufuzi yakukyamuukiriza okitegeera era nze nja kusigalayo eno nga ntunda jampa zange ne t-shirt ku nnamba eri ku bbayo ng'ogyewangulira ng'onkoonako nga tukola bizinensi kyakabi munnabyabufuzi ssaawa yonna agenda kukusaddaaka ng'alina kyayisaawo olekangawo wooneesigama ng'akaseera ako katuuse anti bagamba mbe mbuulire tefa yonna ye munanga ayisizaawo obubaka we eri mwenna abavubuka oli wa kibiina ki oba oli wa kibiina ki agamba nti kikulu twala bubaka obulimu ebirala okole ki obireke naye nga tuli ku NCK TV era bw'oba oliyo nga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga amawulire go gakyali mangi nnyo nnyini ddala ja kubanga nga batuusaako sigala naffe tuuka